butereevu twala abaana basome guno omulembe si gwa batasoma nabwekityo Senkulu wa Salt Media Omusumba Bujjingo wabadde mu kulambika abayizi olunaku olukomekkerezedde olwaleero nate asabye abazadde okufaayo ennyo okulaba nga balambika abaana baabwe n'okubasomesa bano bafuuke ab'omugaso. Ono agamba nti omuzadde kyandibadde kyankiza ensonga 10 zaatembeese okulaba nga nabo bafaayo eri abaana baabwe anti bw'otamugololeka n'akadde akakyama amamera bw'okagolola ebiseera ebisinga kamenyeka. Kati birabe Kananiland leero ekubyeko abazadde n'abaana ku lunaku olukomekkereza okubasabira mu ssala ey'amaanyi nga banatera okudda ku masomero. Omusumba Bujjingo akulembeddemu okusinza era abazadde bakutte ku baana baabwe ne babasabira n'okubalangirirako ebigambo eby'obuwanguzi. Abaana nga bagenda kuddayo mu masomero abali e Rwanda Kigali yogera ekigambo ku baana bo, abali mu DRC Congo Katonda aleeta emirembe mu nsi yammwe. Mu bubaka bw'awadde abazadde abakubiriza okubuulirira abaana baabwe era bawadde ensonga 10 ze balina okwogera nabo awatali kutya, omuli okubalambika mu kkuba ettoofu, okubaagala ne boogera nabo si mu bukambwe. Point number 2, somesa abaana bo ku kigambo kino ekinene kye bayita famire. Ensi tekyamanyi bulungi kigambo famire kitegeeza ki. Nakati bwe njogera nti ngenda kusomesa ku famire, oli alowooza nti ogenda kusomesa biweke ebyekizaala ggumba. Famire ekigambo kyababulako. Oli agamba ndi ku famire, tobuuza aba ali ku gaweke. Batuyise batusomese famire, omanya bagenze basomesa kugaana kuzaala. Abazadde mbegayiridde abaana mubabuulire wadde eri banaababuulira naye ebya taata ne mami bibaako anointingi. Era obabuulirira ddala nti bino byegamba by'ebyolubereberye. Katonda yatonda omusajja n'omukazi n'abagamba bagende bazaale baale. Obanga kisoboka essomo ligaziye, omwana mulage private parts ze, omubuulire bye zikola ne bye zikola ng'akuze, omulage n'awagenda mu toilet nawe ategere nti awo wa toilet. Omwana musomese, ensonyi muziteeke wali, sitaani talina nsonyi mumumanyi. Abawabudde okuzuula ebitone ebiri mu baana, okubagazisa eggwanga lyabwe n'ebirala kuba abasomesa tebamala byonna. Point number 4, abaana mubakkiriza okubeera ne creativity, mubayigiriza okubaako ne bye batondawo, mubayigiriza okubaako ne bye balongoosa. Creativity and innovation is the way to go. Bannaggaga bonna aboogerwako kati mu nsi balina bye bakuliyetinze. Abaana basobola okuliyetinga ebintu. Abaana basobola okukola obugaali, basobola okukola obumotoka, basobola okukola ebiki, basobola okukola ebintu bingi. Nebaza system nti kati etandise basomesa cultural activities. Omusumba Bujjingo agambye nti ng'ekkanisa egenda okujeguza emyaka 12 kuno kwe kusabira abaana n'abazadde okujjumbiddwa ennyo n'akoowoola abantu obutasubwa ku Sunday ku Kananiland. Ekkanisa eno gy'olaba ejjudde bweti baali baagala wabeere wakalu ddala. Kati nze nnyina kye neebaliza bwe ndabanga emyaka 12 giweze nga tuli bweti. Oli wa mukisa okubeera mu service mwensanyukidde. Ate ogenda kubeera wa mukisa nnyo okubeera mu Sunday service nga tujaguza emyaka 12 ejja house of prayer. Ngenda kwogera nga Mukama yige maanyi gange. Buli kye nayogera Mukama agenda kikola. Buli kye nayogera Mukama agenda kikola. Mwesiga. Ategeezezza nti wakubeerayo abagenyi bangi abamu nga bava mu mawanga g'ebweru na kuno ate n'okwemesa. Service ejja kuba yanjawulo okuza bulijjo, ejja kutandika actively ssaawa 2. Program egenda kuba yanjawulo. Tugenda kukyaza abagenyi bangi n'abatasabirangako wano bagenda kujja, n'abatwagala naye nga babeera wala bagenda kujja. Nolwekyo tujja gikeera ssaawa 2, latest tugimalirize ssaawa 10
oba 11 ejja kuba yakwanointinga nesijja kuba anointinga nti nze buli muntu mmutuukeko nga bwengendo kikola kumwe kati n'abaana bammwe. Tujja kusabira amafuta tugabawe buli muntu agafune. Tugenda kulya keeke gaggadde, keeke nene ddala, keeke etegerekeka. Si lwa kisiibo, ku Sande eno si kisiibo. Era tujja kunywa ne kasoda tunywereko, tuli balokole. Tulya keeke tunywa soda. Wadde Canaanland ebadde ejjudde abazadde n'abaana, Omusumba Bujjingo bonna basiza amafuta nga bw'abalangirirako obuwanguzi. Byetumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.